Profi Gombya tukulengedde awo webale obuvunaanyizibwa ne management ya National Theatre yonna omuyimbi nga wabadde ow'ebyennono ndaba omukulu eyakatuuka nga awa ekitiibwa omugenzi omukulu Ssaabakabona Jjumba ng'akola omukolo gwe banaatubulira mu maaso awo. Ssaabakabona Jjumba embeera bwetyo bwetambula. Jajja tusaba okwatemuko bakeneze ku music tukuwulire. Hello. Ne mukyala wo Namwandu era nga ffe ab'enzikiriza y'obuwangwa Namwandu naye tuli naye wano ku lwa nsonga ya Ebyobuwangwa abudonyogonya Namwandu funawo omutuuza abeera awo n'abantu basobole okuba nti bamulaba era bamutegeere. tukoze enteekateeka yonna okulabika nga tumuwerekera Maama Lukaku era nga tumuwerekera ng'omuzira wooli Namwandu w'omugezi abudonyogonya akunoonya ffe bonna bali mu kweteekateeka osobole okufuna wootuula mu kkubo bajja abantu basobole okuba nti okulabika nga bakubuuzaako twetaba wamu n'okuba nti Ebyobuwangwa bakusaasirako. tumujjukira nti mu kifo ky'obuwangwa n'ennono abadde musajja w'amaanyi era abadde muweereza y'omu ku basereebu abaavaayo ne bakkiriza okuweereza Mukama Katonda we ng'asinziira mu buwangwa bwe era mu ggwanga lye, n'akkiriza ne yeewaayo n'aweereza era afudde mu buweereza bwennyini obw'ensonga nga teyeegaanye Mukama Katonda we. Kale tukkiriza bulungi nti Tonda Namugereka agenda muwa ekiwummulo eky'emirembe era tugenda kumulangirira mu bazira ab'obuwangwa n'ennono era tugenda mukolako emikolo gyonna egy'obuwangwa n'ennono okuva olwaleero mpaka lwe tunaamutereka agenda kukolebwako emikolo egy'obuwangwa n'ennono. Y'ensonga lwaki neesitudde ku ssaawa eno nyongera okwebaza abayimbi b'eggwanga n'abantu bonna abategesi b'abayimbi okufaayo eri muyimbi munnaabwe ne batamuboola nti kuba abadde musamize ng'abantu abalala bwe batukola. Mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala era mbasaba tukwatire wamu okulabika nga tutereka muganda waffe mu kitiibwa kubanga abadde n'ebiti bibiri, muyimbi ate wa bujjajja. Kale nno tugenda kukola ensonga yonna nga tugikolera ddala. Nenjagala okuwabula abantu baffe abavaayo ne balowooza okufa tteeka. Teri muntu afa mbu olw'okuba abadde musamize mbu ye tajja kufa. Bassebo ne bannyabo okufa twakusangawo ate buli muntu ayina enfa ye gy'alina okufaamu. Kale ddeewo timumusalira musango nti afudde lwakuba abadde aliko amayembe, emizimu n'emisambwa. Eyo ebadde entuuko ye, abadde amanyi Mukama Katonda we mu buwangwa bwe era y'ensonga lwaki tuli wano. Kale bassebo ne bannyabo bwe tutyo bwe tuli, mbeebaza okubeerawo. Nsaba Katonda w'abajjajja
gwe Baby Deo Star emizimu emisambu abalongo n'amayembe oyo kyetonde Katonda wanga namugereka ggulu liiso ddene serubaale gulude endoboozi bakuwa ekiwummula ky'emirembe emyoyo gy'abajjajjaabo gikulinde mu ssalaaliro ly'emyoyo weewaawo. Jjajja Jjumba ogamba nti no mugenda kukola emikolo gyonna egy'ennono okusinziira ddala okutandikira ku mukolo gw'okoze akulaba yandiyagadde okumanya mukolo ki era mugenda kikola mu ngeri ki? Mu kuwerekera omugenzi ono tugenda kumuwerekera mu nzikiriza ey'obuwangwa n'ennono era olw'okuba nti abadde mukongozi w'abajjajjaabe tugenda kumukolako emikolo egy'okumufuuyira amakondeere egy'okumufuuyira eŋŋombe tugenda kumukolako emikolo okumwetooloola bakabona bonna nga tumwetooloola emirundi 9 tugenda kumukolako emikolo egyoleka egijja omuzimu emagombe okugukomyawo mu nnyumba yaagwo tugenda kumukolako emikolo mu kumuziika tagenda kuziikibwa nga muntu wa bulijjo kubanga abadde kabona mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu kumuziika tugenda kumuteekako embugo 7 era tugenda kufukamira emirundi 7 ku lw'omutukuvu Ssewamala Musoke emagombe. Tondizi mukwaya egenda kubeerawo ng'eyimba bulungi era okuziika kuno kugenda kuba kwa byafaayo nsuubira mu Uganda tebakulabangako kubanga tweteeseteese bulungi okuva lwe yagenze obwedda tuli mu kukola enteekateeka kwaya nga eri mu nteekateeka bakabona bonna abantu bonna bakutte ekkubo bajja abasawo b'ekinnansi ffenna tugenda kukola emikolo egy'obuwangwa n'ennono nga bw'abadde munnabyabuwangwa. Ebirala sobola binnyonnyola wano wabula mujja kuba mubiraba kubanga byonna tugenda kubikola nammwe weewaawo. Omusambwa si Katonda, abalongo si Katonda. Baby Deo abadde amanyi Mukama Katonda okusinga. Basabo ne banyabo njagala kubategeeza Yesu si bwa Katonda bwaffe wabula bwa buwangwa bw'Abayudaaya. Muhammad si bwa Katonda bwaffe obwo buwangwa bw'Abawalabu. Baby Deo ekyenjawulo nti ye yakyuka n'adda mu buwangwa bwe nga Mukama Katonda bwe yakola ki bwe yamutonda kale tabadde wa sitaani era situli ba sitaani. Okusinziira ensinza yonna olunaku olwaleero eriwo bw'ojja ogitunuulira okusinziira ku mitimbagano abantu be boogera ojja kutunuulira nga olunaku olwaleero bakuba okubeera nga engeri gye bakulaba Jjajja Jjumba balabira ddala ng'omuntu ojjudde obwa sitaani ojjudde obuwangwa ojjudde ekintu ekitasaana kubeerako mu bantu. Omuntu oyo ayinza tegeera atya nti ensinza eno eriwo ey'obuwangwa tekontana na bye balowooza? Njagala okubategeeza nti obwa Katonda bwaffe Katonda bwe yali ateekateeka ensi eno omusoga yamugamba nze Kibumba, omunyankole n'amugamba nze Ruhanga, omunyarwanda n'amugamba nze Imaana, omuganda n'amugamba nze Katonda, omuzungu n'amugamba nze God, ffe n'atuwa Allah. Omuzungu bwe yajja wano Allah, omuwalabu bwe yajja wano n'aleeta obwa Katonda bwe n'apenetrating obwa Katonda bwaffe. Kakati ne tusaanawo kyovola toyina kyosobola kukola toyina kyosobola kuyiiya kubanga wava ku bwa Katonda bwo n'ofuuka muddu mu nsi yo. Kati Baby Deo yali yagaana obuddu kyova olaba nga wanjawulo. Jjumba Lubowa Aligawesa yagaana obuddu kyova olaba nga wanjawulo. Era olunaku olw'enkya ogenda kulaba ffe abaava mu buddu tweyisa tutya kyova osuubira okulaba era ogenda kulaba tumanyi tutya obwa Katonda bwaffe. Wabula okubeera mu bwa Katonda bwo tikitegeeza kuba nsaasi. Ensaasi okusamira abasawo b'ekinnansi nabo bangi nga tebamanyi bwa Katonda bwabwe nga basawo naye nga basiraamu nga musawo naye nga mukristaayo. Omuntu yenna naawe osobola okudda mu buwangwa bwo mwenna nga bwe muli wano musobola okuba nga muli mu buwangwa bwammwe. Tikitegeeza nti ogenda kulagula egenda kuba nsimbi era olunaku olw'enkya togenda kulaba ngoma togenda kulaba nsimbi wabula ogenda kulaba ensinza ey'obuwangwa n'ennono nga twogera ku Mukama Katonda waffe. Ogenda kulaba ebintu bingi by'otalabangako olunaku okuva ku lunaku olw'enkya ogenda kulaba ebintu bingi nnyo era mutegere nti tulina obwa Katonda bwaffe. Enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mpandiise mu mateeka ga Uganda nga bwe bawandiisa obukatuliki bwe bawandiisa obusiraamu bwe bawandiisa obulokole obukristaayo naffe bwe tuli empapula abakatuliki ze balina ze tulina era tumanyiddwa enzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono era amannya gange yenze Jjumba Lubowa Aligawesa ku ndagamuntu siinaako linnya lya ddiini
kakati naawe bw'okyuka nodda mu nzikiriza eno erinnya ery'eddiini tuli kujjako kubanga si gwe Yokaana si gwe Pawulo si gwe Josefu si gwe Isimayiri gwe wali owuliddeyo omuzungu gwe bayita Lubowa kakati ffe twetuuma tutya amannya gaabwe kitundu kya buddu kakati mwe muli mu kujaguza okubanga muli mu buddu kati ne mutuyita sitaani situli sitaani olunaku olwaleero wetwogerera mbaddeko ku mochari Mulago naye nga abasinga emikwano gya Bebideo abasinga babadde batandise okumwesamba okusinziira enyingira gye yayingiramu okuva okusinziira ku mulimu gw'abadde akola ogw'obuyimbi abantu abo basinga bagamba nti abadde yakyuka nga tebategeera byakola olowooza abantu bano be baba n'obuzibu okusinziira ku bigambo by'oyogera oba obuzibu bukusinziira ku bigambo bye bawulira oba amadini olunaku olwaleero ge babateekamu anti omuzungu bwe yajja wano yatukyayisa obuwangwa bwaffe n'atusibako ebitabo bye kati abantu bonna abali wano nange ayogera naawe nze nali Isimayiri neddeewo omuwulira gwe tugenda okusabira mu buwangwa era owulidde eddeewo kitegeeza alina eddiini mwe yakola ki mwe yava naye eddiini kitegeeza buwangwa Kulaana egamba nti izajja abo kiribanga kituuse nasulullahi okusalawo kwa Katonda walifaatu kuli bakuwanguzi ogenda kulaba ebibinja n'ebibinja nga biyingira fiddiini la buli kimu mu buwangwa bwakyo kati eddiini kitegeeza buwangwa kati gwe omusiraamu oli muwalabu gwe omulokole olwaleero gwe tunuli obulokole gye buva tunuulire enzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono esinziira wano mu nsi yaayo mu buwangwa bwayo kakati Bebideo abalabi mmwe be baayoza obwongo ne babajja ku buwangwa bwammwe mwe mumuwadde mu mulabo obubi naye linda otunuulira ekitiibwa mwagenda okugendera era njagala ombulye wakanda bakubafuba meka nga ntudde ndi mu kusaba naye olwaleero nzize kiro ngenda kusula wano ngenda kusiiba wano buli ekyetaagisa kyonna ku Bebideo tugenda kikola kubanga abadde wa buwangwa naki na nnono ate abadde muyimbi abayimbi bakoze loolo yaabwe naffe tugenda kukola loolo yaffe yewaawo olunaku olwaleero okusinziira ku famire gy'abadde avaamu oba n'eddiini gye yasookerwamu gy'ogamba nti yali eno eyamubatiza erinnya Ddeewo tugambe nti kati tugenda muziikira mu byabuwangwa oba tugenda kusigala ku ddiini gye bamubatiza tugenda muziikira mu byabuwangwa na nnono anti Ddeewo abadde wa kamera si yewaawo abadde waki gwegenda mu kamera ze abadde agamba ki gwali wano omanyi ki omanyi ddiini oba omanyi buwangwa na nnono ku katolu bwa mawanda bawano kubanga yali atagala okitegedde namwe muyinamu abantu bemugoba ne mugamba ne waffe todda ate ffe watulabako ku katolu bwamu tiyali waffe yali musawo wa kinnansi musamize naye atali wa buwangwa naki naye Bebideo abadde mu buwangwa obukatuli kibwamugano okumusabira nanti kati gwe bw'obeerayo ng'otagala nga tolambise gwe tunulira vidiyo za Bebideo ondaba naye emirundi emeka kumpi nyingi era buli kitundu kyonna ky'owulira abadde tasobola kumalako wiiki nga tannayogera nange kati kitegeeza nti waffe baaba ewaabwe tebakimanyi nti abadde wa buwangwa na nnono tabadde musamize kyokka wabula abadde wa buwangwa naki na nnono yewaawo kati omuntu asobola okuba musamize naye nga si wa buwangwa naki kati sisuubirayo munnaddiini ayinza kuyimirira ku Bebideo mpozi nga mulwadde wa bwongo tulaba ali ku promotion ali ku BTM television naye kanjongeremu katono enteekateeka gye tuyina ekisooka tugenda kukwatagana bulungi n'abafamire nti omuntu abeera wakika tugenda kukwatagana ne bulungi n'abantu bonna babadde ne Bebideo kubanga ye Bebideo abadde ayogera nti ntegeka entaana yange jjajja okufa kwange bwe kuli bakutuusa enfa bwe nti tulina obutambi mugenda kubanga nsonga yennyini jjajja omuntu okubeera nga asobola okulabika nti alowooza oba predicting okufa kwe n'abitandika obitegeka ng'ogamba okakasa otya omuntu oli ali eri akulaba nti enteekateeka ezo si za sitaani oba temulimu kabi konna omuntu ayolesebwa omuntu amanya omuntu oyolesebwa oyogera n'obwakatonda bwo era ababadde bagezaako muwakanya yabavumye si bwe kyabadde nakagwe kankuweereze ku ssente naye nze nteekateeka nti ntaana yange omuntu ayolesebwa omuntu amanya ffe twogera ne Katonda omuntu amanya kakati gwe bwogamba nti Bebideo afudde bubi kati dureva wa bujingo gwe bakuba amasasi ye yali tasaba
Pastor TB Joshua tabadde mulokole abadde mulokole Sipiriano Kizito Lwanga tiyalina bwakatonda okufa tteeka okufa si lubaale kyogamba nti abantu bonna amalalo ge mulaba bafudde lubaale wabula ddeewo mwebaza nti abadde alina okumanya wadde yafudde accident naye ng'abyogeddeko abadde yeeyita Ssaabaswa Ssaabalanzi Kabona kitegeeza yalanze n'okufa kwe tukitwale nti olunaku olwaleero Babydewo okutuvaako kwe olunaku olwaleero ali mu Geyeena ali mu ggulu Babydewo ali mu kifo ekitukuvu ekyattonda Namugereka atudde ku mukono gwe ali mu kifo ekituufu era Babydewo ajja kudda ku nviri z'abalamu alamule ku baana be ne ku bazzukulu be nti ku lunaku olwaleero etwogerera Babydewo ku nsi essaawa zino akyalina emirimu gy'akola oba agiviiriddeko ddala kati agenda kudda akole ng'omuzimu agenda kudda aweereze Mukama Katonda we ng'omuzimu kuba naye abadde asamira mizimu babadde asamira baafa kitegeeza naye agenda kudda fe tusinga okumanya okufa kuba abatulinnya ku mutwe baki bafu ate bw'ogamba nti Babydewo ali mu Geyeena abeerako kamera zino ekyo kyekiraga obutukuvu tolaba nti abantu bonna bavuddeyo muwerekera gwe tunuuli abanawerekera Babydewo ojja kutegeera nti agenze mu kifo eky'okwesimba tweyanze gejejajumba olunaku olwaleero A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja gabanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15